Yes, all right. Ebyakazimba Mugaru, omukulembeze wa Church of Uganda yakiguddeko olunaku olw'eggulo. Yakiguddeko. Nabadde ngambye sigenda kwogera ku nsonga eno n'endabye ng'egeetinze viral. Abasinga nga mwebuuza n'okwebuuza makulu ki agali mu protesting eri omukulembeze ow'eddiini agatta ku ki ku Uganda, kikyatugasa, waaki abeekalakaasi bandibadde bamusimbako nnyo essiira. Kakati ngina kubanga ebyo byonna mbinnyonnyola nga nkuyitira mu ye ki kye yakola ekimutuusiza ku mbeera eyo okubanga bannansi bamukooye ku extent eyo. Abantu abamu tukimanyi bulungi nti nno mu ggwanga ewabaayo obuzibu basinga kuddukira bakulembeze ba ddiini, babawe comfort, bababuddeebudde mu ngeri emu oba endala. Ekyo tukimanyi kibeerawo. Ne ku mulundi guno tulabye nga bannayuganda ab'emulembe guno bazuukufu ku extent nti buli muntu bamulabanga munnansi, ng'oba tolina kyogatta ku ggwanga nga weetwala okuba omukulembeze weegulumiza era ng'olaga nti gw'oli wanjawulo nnyo ku bannansi, abansi egenda kukuboola. Kino nkiddamu abakulembeze mwenna, ensi egenda kubaboola. Bannayuganda nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakijjanyizibwa ebikolwa nga bino nga abakulembeze baffe mubiraba. Obukulembeze tekitegeeza department eyo gy'oba otwala. Bakuwa obukulembeze okukulira okukulembera banno mu nsonga ezimu oba endala. Kitegeeza olina ne kapasite eringirizaako ku bintu ebirala ng'omukulembeze n'owabula bakulembeze banno. Obukulembeze bulimu department si. Gwe oyinamu ekisa ekiwabula banno, oyinamu ekisa ekirwanirira abantu bo. B'otwala b'osomba, oyinamu essa eribalwanirira. Ku bikolwa nga bino nga bigenda mu maaso n'obbatuukako, mmwe nga mugenda mu maaso n'okugabana amabaasa, eggwanga ligenda kubaboola. Kubanga temulibeereddeewo, temubeereddeewo bannansi, temubabeereddeewo mukadde kababadde babeetaagirako. Luli ng'ekibiina kya National Unity Platform tekinnajja. Kkiriza oba gaana, twatunuuliranga bannaddiini, ng'abantu ab'enkizo, ab'ekitalo, abagulumidde, era nga be batiibwa nnyo n'okusinga omukulembeze ow'eggwanga. Ye ng'oyimira otya mu maaso ga munnaddiini, era nga munnaddiini w'ayogera ekigambo kye kyaba ayogedde kitwalibwa nti nno kituufu. Era mu kaseera nga kano ak'okunyigirizibwa ennyo munnansi, singa munnaddiini avaayo n'ayogera, abantu beesigama babeera n'essuubi ku lw'ebigambo bye, bagamba kale wadde gavumenti etuwuliriza nga ffe abantu, naye kasita munnaddiini gundi ayogedde oyo ajja kumuwuliriramu. Kati ly'essuubi, ye hope bannansi gye babeera nabyo. Bannaddiini kino mukitegeere. Bannansi basigaza essuubi mu mmwe abakulembeze, ng'essuubi libaweddemu, nga batwalibwa ng'abaddu mu nsi yaabwe. Bagamba kasita gundi gy'ali ajja kwogera ku nsonga eno, tulindeko olunaku olw'Essande nga tugenze okusaba tulabe gundi omukulembeze musumba gundi agenda kyogerako atya, agenda kwogera atya ku nsonga eno, agenda gy'addressinga atya. Era abakulembeze abalala mu bitundu ebimu balindanga ennaku nga zino ez'Essande okulaba ku mawulire balindirire ebigambo by'omukulembeze w'eddiini byagenda okwogera ku nsonga ebaddewo eyigganya eggwanga. Agenda kyogerako ki? Ayina solution gy'agenda okuleeta? Agenda kuboggolako? Kubanga akimanyi lino eddoboozi kuva edda n'edda lyawulirirwangamu nnyo. Lyawulirwanga. Era nga ly'essuubi ly'abantu. Ne kati eddoboozi nga lino litandika litya okuggwamu essuubi eri abantu. Bannaddiini gye bagenze mu maaso n'okwegulumiza ennyo nga beegulumiriza mu maaso g'abannansi,
nga bagenda mu maaso n'okweweebuula ekitiibwa kyabwe eri abakulembeze olw'enguzi olw'ensimbi kibawewudde era ne kikkakkanya n'ekitiibwa kya Mukama Katonda. Mu nsobi gye bakola mu batamanya bakkakkanya n'ekitiibwa kya Mukama Katonda. So nga obukulembeze bonna obulondebwa bumaze okusalwawo Mukama Katonda. Kati mu ddaddiini w'ova eri n'obikkirira ebikolwa ebyekko ebigenda mu maaso n'okukolebwa mu nsi yo obeerako question mark. Ate buli ebikolwa nga bino eby'effujjo kasita bibeera mu nsi ng'ensi terina mirembe ng'eddembe ly'obuntu likyoboolebwa era n'osirika n'oba nga tolina ky'oyogera era ensi ejja kukwesyoninga. Wali luddawa nga bino bituukawo? Wayogera ki? Gwe yakola ki? Abakulembeze mwewale ebibuuzo ng'ebyo. Muleke okusirika, kubanga okusirika tekirina kye kitaasa. Muyige okwogera mu mbeera zino enzibu bannansi bwe basinga okubeetaagira. Musome momenti bannansi mwe basinga obeetaagira, muveeyo ku lwabwe rather than okuprotectinga omuntu omu atuuse ennyiike ku bannansi. Ekyo we munaakiyiga mujja kuba ensi mugiwadde essuubi. Ekimeekinga abantu bano okuba nga bakyali strong ng'era nga bakyali balamu si lwakuba nti balabye bingi nga bihapeninga, si lwakuba bakimanyi nti nno kye bagenda mu maaso nakyo kijja kusakisidinga. Nedda. Si lwakuba nti balina amaanyi mangi. Ebyo byonna nedda. Wazira essuubi ly'obateekamu gwe gwe bayimirirako ennyo ge maanyi ge basinziirirako okuguma n'okusustainingibwa mu mbeera eyo, ne batuuka n'ekiseera ekyokuba nga basobola okwerwanako olw'ensonga nti no wabawadde essuubi. Ekintu ekibakuuma nga balamu buli lukya ly'essuubi lye baba balina mu mmwe, kubanga tebasuubira mmwe kumenyebwamenyebwa, babatwala ng'abantu ab'enkizo nti era yinza okuba nga ebibanyiga mmwe tebibanyiga. Kati gwe munaddini wonookaaba nga ffe munnansi, omuntu wa bulijjo akola atya? Ajja tandika okulabira mu kifaananyi ekirala. Munnansi wanaavaayo n'ayogerayo n'ayogerako n'aboggoza eddoboozi lye nga gwe munaddini tosobodde kikola, ajja kwewula era ojja twalibwa ng'omuntu wa wansi. Ebigambo bino mbibagamba nga nsinziira ku kyabaddewo mu Boston. Omukulembeze w'eddiini embeera gye yayisiddwamu ey'okutyoboola ekitiibwa kye, ey'okumuswaza, ey'oswazibwa, naye nga bino yabyereetera. Bannansi bakoowu tebagenda kussa muntu n'omu kitiibwa. Omuntu oyo singa anaavaayo ng'alaga ye asapootinga ebikolwa ebigenda mu maaso n'obatuusibwako. Bangi baganda baffe bali eyo mu mawanga mu bwaŋŋanguse mu exile tebalina ssuubi. Essuubi balina mu mmwe abasobola okulwanira, basobola okudda ewaka kuba nabo bakoowu. Naye kaakati gwe yandibalwaniridde, naye kasita obeera nga nawe ate olwanirira obulamu bwe obw'omuntu omu gwe atalina ky'ogasizza ggwanga, ng'abantu bali eri babadde ba mugaso mu ggwanga ne bayiwawo omubiri gwabwe ku lw'ensi yaabwe. Kati so n'ekirala tusengejjenga nnyo ebigambo bye tugenda mu maaso n'okwogera. Kasita okimanya nti oli mukulembeze, ebigambo bikootingibwa era biyimirirwako, bisinziirirwako. Oli ku Yugi Updates TV, nyongera okujjukiza gwe atannatweyungako, kirya wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoneko obeere nga otweyungako. Ntumira mwenna abali mu diaspora, abali ntegeza abali mu mutala w'amayanja, Katoman, Dubai, US, UK, mwenna abali South Africa, saako nammwe abali wano ku mulirwano ku Kenya, mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Embeera eyo bwe tubwerabise, tukyagenda mu maaso. Kakati
ekyabadde mu Boston kyennyamiza ng'omukulembeze w'eddiini Kazimba Mugalu, omukulembeze wa church service mu Uganda, yabadde agenze kukulemberamu era church service mu US, wabula abeekalakaasi abaakoowa, abalina ebinyiizo ku mutima, abalina embeera gye baterese banyigiriza ku mutima, bagambye nabo bafunye advantage. Kigambibwa nti kagurupu k'aba demonstrators kamutuukiridde Archbishop we yabadde ayimiridde ku pulpit ku service ng'asuubira alina ebigambo by'agenda okuvaayo agambe ku bantu ba bulijjo olunaku olw'Essande, olunaku olw'eggulo, naye kyamumaze enviiri ku mutwe, agamba singa saayimiridde. Era church service eno yabadde ekuliddwamu Archbishop Kazimba mu ggwanga erya US, era abeekalakasi tebaamulinze, tebaamubandaazizza, era bagenze mu maaso n'okumulumiriza, okugenda mu maaso n'okusigala ng'ali silent, ng'asirise, ng'emimwa agisibyeko sipaggulu ku lwa injustice egenda mu maaso mu Uganda. Bannansi nga bakubibwa, battibwa, bannansi nga bawambibwa, bannansi nga tebalina ssuubiri boogerera, nga basigaza kyaki omumwa gwa kyaki gwogereko gw'eggwanga essuubi, nene musigala nga muli silent. Byemu ku bibadde bamulanga. Oyinza okuba tobifuddeko nnyo nga nkuteereddeko akatambi kano, naye olina okusooka okwekkaanya kino, osooka olabe abantu bali taafu kyenkana ki, si wano wokka mu Uganda wabula ne wabweru w'ensi. Bannansi babadde bakoowa era babadde bataawa. Kaakati ekyo ekikolwa tekibangawo mu nsi. Ekyo ekikolwa osaanidde omanye nti tekibangawo mu nsi, era kyennyamiza nnyo eggwanga lyaffe. Nga twebuuza wa we tulaga, wa we tutuuse. Bannansi tebakyeguya, kati kino mukimanyi. Tebakyafaayo oba olyani oba olyani. Kasa kituuka kutwanira eddembere, bamaze mu bumbula emyaka egiwera 4 nga bafugulwa obumbula. Kakati gwe kikyogenda obbagamba ekipya, babaddewo nga babalaba ebbanga lyonna nga bafugibwa obumbula. Naye ng'embeera eno mugitwala nti eri ize, bannaddiini nga babapakidde ebibaasa mu kamwa, temusobola kwogera ku mbeera eno. Kati bannansi bazuukuse ku mulembe guno ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli kimu bakiraba, bali so observant. Batunuulira buli nsonga ne bagyekkanya ne bagamba eno sekita etugasa ki nga bannansi. Eyo sekita y'abannaddiini tekyatugasa, eyo ne bagiteeka wabbali. Ne bagamba kati ate sekita ki endala etatugasa. Buli sekita bagenda banonayo emwemu, ate mweyokya mwekka. Singa temuzuuke kumanya nti nno kino ekigenda mu maaso mu ggwanga kya ddala, era transformation ya ddala egenda kujja esaanyaawo buli department na buli industry mu ggwanga Uganda, singa munaba temuzuukuse kwerwanako. Kati ono bamulanga lwa kusirika. Naye nga buli Sande akulembera church service talina nsonga gy'ayogera ku byatuusiddwa ku bannayuganda, oba abattiddwa, abawambiddwa, abasibiddwa nga tebatteebwa, balina famire zaabwe. Obulumi obwo simanyi mugezaako kiraba kyengenda mu maaso n'okubatangaaza n'okubalaga. Era abeekalakaasi bano bagoberedde difensi ye ey'okwitinga diplomacy eri public criticism eri gavumenti. Jjukiramu nti Bobi Wine saako ne ba critics abalala bagamba religious leaders balina okuba nga boogera, balina okwogera nnyo n'okusinga ffe abantu.
lwa nsonga eddoboozi lyabwe lya nkizo, lya maanyi, lya mulamwa, lina kye ligattako ku bantu oba mu mbeera egenda maaso mu ggwanga. Era church service egenda maaso n'okulibwa mu Church of Uganda, Archbishop Stephen Kazimba Mugalu mu United States yataataganyizza lwa nsonga ntono nnyo n'abeekalakaasi nga bagamba tetulaba nsonga lwaki tukyawuliriza ebigambo byo ng'ate tolina ebigambo tebikyalina mulamwa gye tuli nga tosobola tulwanirira mu kaseera akazibu. Ensonga yaabwe ogiwuliramu eggumba oba terimu ggumba. Ka vidiyo kasaturatinze ku mikutu gyonna egya social media nga kalaga ka group kaba demonstrators nga bakonfratinga Archbishop ono ng'agenda maaso n'okuyimirira ku parapet wakati mu saavisi, era yakwatiddwa n'addusibwawo ng'abeekalakaasi bavudde mu mbeera. Bo bakoowu bagamba tebakyayagala kumanya ku mbeera ezigenda maaso n'obatuusibwako obulamu bwabwe babutundayo. Balinga kati abatalina waabwe ku extent nti tulaba nga ne gavumenti yaabwe kennyini ne badde maze obbatundayo ng'ekirayimiinze nti si bannansi baayo ng'era egenda fulumya etteeka ddamba lye badde bayita sovereignty bill. Okitegedde ekintu ekyo? Naye biiru eno bukyanga eteebwa ku hearing mu parliament n'esindikibwa mu kakiiko aka mu parliamentary committee, teri munnaddiini yali avuddeyo kwogera ku mbeera eno, tukkirize oba tugaane. Balese bannansi beerwanireko n'ebizibu byabwe ebibatuusaako, kyokka ssente n'okubeerawo kwabwe kuyimiriddewo ku bannansi. Neddi wooteekeddwa okuba nga mu omukulembeze olaba nga abantu osaanidde okubakompaseetinga. Ddi woolaba nga abantu b'okulembera osaanidde okuba nga obakompaseetinga nga mu kaseera bakwetaaga obeereko ky'obasasula ky'obakolera naawe. Munnaddiini weerayizingira ensonga eraga obunafu bwo, kitegeeza oba onafuya ggwanga munnansi oba omaze okukola ki, oba omaze omunafuya. Kakati nno kyaki eno Kazibwe Mugalu kwe yabadde Archbishop egambibwa nti yabadde emaze ng'eri verified okuba nga eri independent eri. Kitegeeza nti mu ggwanga mwe yabadde tebabirinaako buvunaanyizibwa kubanga church yabadde independent eri. Kubanga wandigambye nti musajja w'amaanyi Archbishop waki yabadde yayisibwa mu mbeera eyo, yabadde asuubira agenda kukola ebikolwa agende buwaŋŋanguse bamusanyukire n'ebikolwa bye. Bino mubikole mwabikolanga luli nga social media tennajja, naye social media yabikkula amaaso g'abantu. Kati tebeetagisa kubeera ku TV mu ddakiika buddakiika bamaze okulaba ekigenda mu maaso, baba bamaze okuba nga bakwanika. Naye luli twalindanga TV mwe muzze mwe kennyini nnyimwe mujja ne mutubulira bye mutubulidde ku sayidi yamwe tugaba omusajja yadde bamuwayiriza bambi, omusajja okusinziira ku nsonga ye mutuufu nga sayidi eri enda tebagenda gireeta nga n'ekyabaddewo tetukimanyi. Naye kati tuviira ddala ku siini nga tuviira ddala ku starting point ku biki ebyabaddewo. Oba otegeera ensonga eyo ku ki ekyabaddewo ne batukikwata ne tukifuulafula ne tugamba wano wawekyezza. Kati ate ono wano ayinza ate okukola kino, kijja kitya, kiyinzika kitya? Bannansi kati beebuuzaganya olw'ensonga nti kati bamanyi, they are so independent, bali so observant, bali illiterate ku nsonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga. Luleli baali tebabifaako olw'ensonga nti baali balaba, baali babasibye akatambaala mu maaso era nga balowooza nti mu ggwanga teri muntu yenna ayina ayinza kujja kubanunula oba kutwala ggwanga mu maaso ng'ogyeko mwami oli Kaguta Museveni. Naye ensi kati weetuuse eraga nti nno buli muntu asobola okujja n'akwata obukulembeze era n'abutuusa waabutuusiza eggwanga ne litambula mu maaso. Okitegedde ekintu ekyo? Kati omukulembeze yenna ayina gy'oli era nkusekerera nnyo era nkusaasidde nnyo. Saawa zino otaafune magezi,
saawa zino otafunamu magezi gategera nti nno tuli mu kaseera eggwanga mulina okuba nga likwetaagira. Awo mba nja kuba nkusaasidde nnyo nga tukyalina ebikolwa nga bino. Bannansi nga babakola ebyo nga balwanirira mu ensi gye mulimu gye mugenda maaso n'okuŋŋaanyamu omusimbi n'osirika. Mulaba nga bino ebitabakwatako kubanga agenda mu maaso n'okubafuga mumutya olw'okuba balina akasente ke yabawa. Kati ffeeza ensonga tugenda mu maaso n'okuba nga tuzivumirira. Ne wavaayo abakulembeze bannammwe abagamba nvuddeyo neesowoddeyo ngenda kulwanirira ku nsonga eno. Ne mutababankinga ne mutaboogerako na ku saaviisi zammwe ze mukola nti oba omukulembeze ku ludda olw'opposition yakoze kino ekintu wammanga naye kya mugaso nnyo. Okimanyi nti omukulembeze w'eddiini olina kusigala ng'oli nnyuto. Olina sigala ng'oli nnyuto mu buli kimu ekigenda mu maaso n'okukolebwa. Awo eggwanga lisooke liganyulwemu obeere wa mugaso. Nga buli sayidi baga mwe tekyetaagisa ekyo. Neno sayidi mugamba ekyo kye mugenda okukola kikyamu. Ge maanyi g'omukulembeze w'eddiini. Bannange mu nsi eno saba nnyo oleme kuva mu nsi eno nga tonneezuula kikyoli. Saba nnyo oleme kuva mu nsi eno ng'omaze okuba nga weezuula kikyoli. Kikuyambako okumanya amaanyi go w'oyimiridde n'okwandestimatinga abamu mwenyooma nga ate tewandyenyoomye lwa nsonga teweezuulanga kikyoli. Kati abakulembeze b'eddiini batunulira omukulembeze w'eggwanga nga bamugulumiza nnyo tebagaana kumwogerako mukutisayizingako ku bikyamu byagenda mu maaso n'okukola. Ne beerabira nti nno bo bakulembeze ba ddiini. Kino kigenda obbakkiriza ekigo era bajja kiwulira. Kino nno kigenda bakuba ekigo era bajja kuba bakiwulira. Ati mu mbeera eno Archbishop wabadde mu Boston ng'agenda mu maaso n'okuba nga akulembera service. Abeekalakaasi bano bagenze maaso n'okuba nga bawoggana era nga beekalakaasa ng'ebamulumiriza okusigala nga asirise ku injustice egenda mu maaso mu Uganda ddala ewaka n'osigala nga osirise ewaka nga bitambula bubi n'otabaako ky'oyogera. N'otabaako ky'oyogera. Abamu footage yabakutte nga bagenda mu maaso n'okwekalakaasa, abamu nga bebawuuba Uganda flags waggulu. Kyokka nga abalala bakutte kala oba bambadde kala ezeefaananyirizaako ez'ekibiina kya National Unity Platform ekya Nuupu. Era nga wamu ku bakalakaasa awoggana waagamba God will rebuke you, nti Katonda lumu ajja kukuvaamu naawe. Be bantu naggambye tolina kunyooma muntu. Omuntu alina amaanyi ate naddala nga kyayimiriddeko kituufu, oyo omuntu aba muzibu wa kulwanyisa. Naye Kazimbe Mugalu agamba naye nga tetunnatuukayo nnyo eyo. Abeekalakaasi bagamba ki? Bo bagamba how can you be silent when people are rushingly in prison? Abantu bafiira mu makomera bavundirayo, gw'oli silent tolina nakyo osobola kwogera ku bataasa gw'omukulembeze w'eddiini. Era abeekalakaasi bano tebaakomyawo. Abamu baalabiddwako ng'agenda mu maaso n'omu excortinga nga bamuwerekera wabweru. Naye ng'obuzibu buvaawa? Gwali eyampuliriza bino byonna tuyinza obba tubyogedde, twefumugudde, twogedde kino, twogedde kiri, naye nga gwe baabwe musajja wattu tumanyi na buzibu kwe buva. Obuzibu buva ku bigambo Archbishop ono bye yayogera gye bivuddeko ng'ali mu ggwanga erya Uganda. Komenti gye yakola Archbishop togera ku Kazimba Mugalu yali agezaako kwedifendinga
ng'agenda mu maaso n'okuba nga alaga okubeera nga kye bayita quiet diplomacy, okusinga okukola opening criticizing government, ng'agamba ye kifundako kubanga asirise than ocriticizing government. Mu bugambo bye John ku St. John's Church e Makerere, Kazimba yarespondinga ng'agamba comparison with the later Archbishop Janan Luwumu, who was killed during Idi Amin regime. Zizimu ku nsonga ze yali ayogerako. Ngira agamba some people have approached me saying why don't you do like Janan Luwumu? Do you think I can make an impact by being killed? Don't I have a family? Ng'agamba nti abantu abamu bamutuukiridde nga bamugamba waaki tobanga oba tobaako ky'oyogera nga Janan Luwumu. N'abagamba nti mulowooza nze nnyinza okukola direct impact eri okufa kwange? Siina famire, sitya kufa. Nga kyalinga abagamba ye okwogera ebigambo ebyo bitaasa bannayuganda ati okufa asigala nga ali silent naye nga tabyogedde. Era n'agattako ng'agamba engaging leaders privately, linking his approach to that of the biblical prophetic Natha, nti ye ng'asinzira ku prophet Natha abakulembeze abatuukirira mu ngeri ya kimpowooze ate era mu ngeri eri private, kisingako okubalumbagana direct. Kakati nno bino yamala obyogera Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine n'abyogerako, wabula mu kubyogerako byakumye mu bukumi muliro era nakubyongera pressure. Omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde omu ku most vocal criticisms eri Kazimba Mugalu ku kifo ekyo kyalimu. We yali ayogera recently mu US, Bobi Wine yagamba kyannaku nnyo era nga kiswaza kitukubye ekikwe eri abakulembeze b'amadiini okubeera nga baadimitinga okutya kwabwe nga batya okwogera amazima olw'obuyinza. Kibi nnyo, batumazeemu amaanyi, batudisappointinze okubanga tebasobola kwogera amazima gagenda mu maaso mu buyinza ate nga lyekkubo lyokka lye twasigaza lye tuyina. Era ng'agamba nze ndabya abakulembeze bangi abaddiini nga bagamba nti tetugenda kulwana, tetugenda kubalwanirira era tetugenda kulwanirira, tetugenda kulwanirira mazima kubanga amazima gatetifayinga. Okwogera amazima mulimu okusasuliramu omuwendo, kitegeeza tebaali beetegefu kulwanirira bannayuganda. Kakati ebikolwa nga bino bikulaga ddala ekituufu ekigenda mu maaso mu bukulembeze obw'eddiini mu ggwanga lyattu Uganda. Ti munnayuganda oliwo ku lulwo, oliwo nga ggwe gwalina okulwerwanira wonoosimba essiira ennyo ku bakulembeze bannaddiini bannaki, oyinza obutasobola kutuukawo olaga. Olw'obudde munzikiriza olwaleero tukome wano. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagala nnyo, mweraba.